Ebikolwa by'abatume essula 24 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo nga wayiseewo ennaku 5, Ananiya kabona asinga obukulu n'atuuka e Kayisaliya ng'ali wamu n'abakadde abamu n'omuntu omwogezi erinnya lye Terutuulo. Abo ne babuulira ow'essaza ebigambo ebivunaanibwa Pawulo. Pawulo bwe yaleetebwa, Terutuulo n'atandika okumuloopa ng'agamba nti, Oweekitiibwa Ferikisi, tufunye emirembe mingi eri ggwe n'ebintu bingi ebirongooseddwa mu ggwanga lino olw'obufuzi bwo obulungi. Mu ngeri zonna era ne mu bifo byonna tukkiriza n'okwebaza kwonna. Naye saagala kwogera ku kukooya. Nkwegayiridde mu kisa kyo otuweeyo akaseera katono owulirize ensonga zaffe. Tulabye omusajja ono nga wa mutawaana nnyo, ajeemesa Abayudaaya bonna abali mu nsi zonna, ate era ye mukulu w'ekibiina ky'Abanazaaleesi. Yagezaako okwonoona yeekaalu ne tumukwata, era twali tugenda okumusalira omusango ng'amateeka gaffe bwe gali. Naye Lusiya omukulu w'abasirikale n'ajja n'amutujjako n'amaanyi mangi, n'alagira abamuvunaana okujja gy'oli. Bw'onoomwebuuliza wekka onooyinza okutegeera bino byonna bye tumuvunaana. Era n'Abayudaaya abalala ne bongereza ku ebyo nga bagamba nti bwe kityo bwe kiri. Awo ow'essaza bwe yawenya ku Pawulo okwogera, Pawulo n'addamu nti, kubanga mmanye ng'osaze emisango gy'eggwanga lino okumala emyaka mingi, ngenda kuwoza n'omwoyo omugumu. Kubanga oyinza okutegeera ng'ennaku tezinnayita 12 kasookedde nzija mu Yerusaalemi okusinza, abo tebaasanganga mu yeekaalu nga mpakana n'omuntu oba nga njeemesa ekibiina newankubadde mu kkuŋŋaaniro newankubadde mu kibuga. So tebayinza kukakasa w'oli ebigambo bye banvunaana kaakano. Naye kino nkyatula w'oli nti ekkubo nga bwe liri bye bayita enzikiriza, bwe ntyo bwe mpeereza Katonda wa bajjajjaffe, nga nzikiriza byonna ebyawandiikibwa mu mateeka ne mu by'abannabbi. Nga nnina essuubi eri Katonda, era nabo bennyini be basuubira nti walibaawo okuzuukira kw'abatuukirivu era n'abatali batuukirivu. Era nnyiikira mu kigambo ekyo okubeeranga n'omwoyo ogutalina musango eri Katonda n'eri abantu ennaku zonna. Awo emyaka mingi bwe gyayitawo ne njija okuleeta ebyabaavu eri eggwanga lyaffe n'ebiweebwayo. Bwe nali mu ebyo Abayudaaya abamu abaava mu Asiya ne bansanga mu yeekaalu nga ntukuzibwa, nga sirina kibiina newankubadde oluyogaano. Abo basaanye babeere wano mu maaso go bannumirize oba nga balina ekigambo ku nze. Oba bano boogere bennyini ekibi kye baalaba bwe nayimirira mu lukiiko, mpozi kino kyokka kye nnaayogera nti, olw'okugamba nzikiriza mu kukkiriza kw'abafu nsalirwa omusango mu maaso gammwe ku lunaku luno. Naye Ferikisi, kubanga ye yali abasinga okumanya ebigambo eby'ekkubo, n'abalwisaawo ng'agamba nti, Lusiya omukulu w'abasirikale bw'alijja ne ndyoka nsala omusango gwammwe. N'alagira omwami n'okumuzzaayo mu kkomera naye ng'amulekedde eddembe, n'obutaziyiza muntu yenna ku mikwano gy'okumuweereza. Awo nga wayiseewo ennaku ntonotono, Ferikisi n'ajja ne mukazi we Dulusira, Omuyudaaya, n'atumya Pawulo ne bawuliriza ku bigambo eby'okukkiriza Kristo Yesu. Bwe yali ng'ategeeza eby'obutuukirivu n'eby'okwegendereza n'eby'omusango ogugenda okujja, Ferikisi n'atya n'addamu nti, Genda kaakano, bwe ndiba n'ebbanga ndikuyita. Era yali asuubira Pawulo okumuwa ssente, kyeyavanga amutumyanga emirundi mingi n'anyumyanga naye. Naye bwe waayitawo emyaka 2, Ferikisi n'asikirwa Polukiyo Fesuto. Ferikisi olw'okwagala okusiimibwa Abayudaaya n'aleka Pawulo nga musibe mu kkomera.